po jako akawuwo. Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'omulundi ogwa-28 gayindidde mu ssaza lye ly'e Buddu mu lubiri lw'Olwenkoni mu disitulikiti ey'e wansi w'omulamwa oguvuze nti obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana era ng'emikolo gino bangi omuli ne bannabuddu bagigobereredde ku mitimbagano. Empologoma etuuse era Obuganda obuli wano tujja kukiikirira Obuganda obutwoleka obutulaba ku TV nga tukuba akalulu mu mpolampola n'engalo ezaaniriza Ssaabasajja Kabaka nate. Magulu Nnyondo ko ne maama wa Buganda Sylvia Najinda basose kulambula birabo ebyatoneddwa beene abantu ab'enjawulo omubadde amatooke ente n'ebintu ebirala era ng'olw'ensonga nti omukolo ogukoleddwa mu ngeri ya sayansi olw'okwewala okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 Ssebuufubwa nga bazira mbogo omukolo ogw'okumukongojja bagukoze na mmotoka. Akawewo keeko ffe abamu ku baafuna omukisa okusomerako ku kasozi ak'Enkoni akawewo tukategeera bulungi. Ku ssaawa 5:2 Omutanda atuuse ku mukolo era nga yaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga n'oluvannyuma lw'ekitiibwa kya Buganda emizinga 28 gye gikubiddwa okukakasa emyaka 28 ng'Omutanda ali ku Namulondo y'abajjajja abalamula. Emirimu gy'engoma zo gikututumire olw'obuwanguzi bw'otuuseeko. Wangala ayi beene. Right Reverend Dr. Henry Tamale Katumba omulabirizi w'obulabizi wa West Buganda yakulembeddemu okusaba era ng'onaasiimye omutonzi olw'okukuuma Magulu Nnyondo okutuuka ku myaka 28 gino era ng'ono agambye nti Abaganda Obuganda ate ne Uganda ba mukisa nnyo bw'atyo n'asaba omutonzi okugonnomola ku Buganda ate ne beene omukisa. Lya mukisa eggwanga erina Mukama nga ye Katonda waalyo. Abantu be yalonda okuba ababe ababe ba mukisa. Ebyo biri mu Zabbuli eya 3 olunya olw'12. N'olwekyo olwaleero nga twebaza Katonda olw'emyaka 28 empologoma gy'emaze ng'ewulugumira ku Namulondo, kaŋŋambe nti bwa mukisa obwakabaka obulina Mukama nga ye Katonda waabwo. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza ly'e Buddu Pokino Jude Muleke ku lw'abannabuddu wamu n'abakulu b'amasaza ga Buganda asiimye Lukoma Nantawetwa olw'okusiima enteekateeka eno okuyindira mu ssaza lino ery'e Buddu ssaako okusiima beene olw'ebintu eby'enjawulo eby'enkulaakulana byakoleddwa e Buganda omuli okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza ssaako n'ebintu ebirala. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi kubanga beene mulamu. Katonda waffe amuwadde ekirabo eky'obulamu. Bwe ŋŋamba nti mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tuddemu nti Katonda atenderezebwe. Omukubiriza w'abakulu b'obusolya Augustine Mutumba agambye nti okutuula kwa beene ku Namulondo kwabbulula Buganda ate ne Uganda mu ddubi bw'atyo n'amusiima olw'obukulembeze obulungi ate obujjudde enkulaakulana. Mutumba agambye nti sika korona naye ng'abataka bafubye okukola ebyo byonna ebitwala abantu ba beene mu maaso era nga bakugendera ddala mu maaso n'enteekateeka zonna ezitwala Buganda ku ntikko. Okuuma Nnaabagereka, okuuma Nnamasole, okuuma abaana b'eŋŋoma, okuuma abalangira n'abambejja. Ensonga y'ettaka ekutte wansi ne waggulu ng'eno evuddeko omusajja wa Kabaka ono okukowola ne bajjajja ba Buganda bonna abaafa okuyimirirawo mu nsonga y'ettaka okutaasa abazzukulu ba Buganda abasusse okukuba ebiwoobe olw'ettaka kyokka n'asaba abazadde okukola omulimu gwabwe ogw'obuzadde ogw'okuluŋŋamya abaana n'okusingira ddala mu kiseera kino ng'amasomero maggale.
Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Waggwansibirwa aloopedde Omutanda ebimu ku ebyo ebituukiddwako ssaako n'ebyo ebikyagendera ddala mu maaso n'okukolebwako okusobozesa Buganda okutuuka ku ntikko. Nzikiriza ndoope twafunye obukadde bw'ensimbi enkalu ng'amakula 4,13 okuva mu bantu bo aba North America ne Canada era zaatuuse mu nkuluze. Aba Scandinavia baweereza $5. Amakula ge tufunye Ssaabasajja gaafunye mulimu ente 21, mulimu embuzi 30, mulimu enkoko 28, tule z'amagi 22. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tusobodde kubeera wamu naawe enkoni gy'oli mbuddu naye nga tuli wamu naawe emitima era tuweera Ssaabasajja okukuuma Namulondo obutagitiiririra